nti byonna ebitera okutujja ku mulamwa nga abagenda ku biiki, ebiduula, ebikeesa n'ebisirya, abalowooza ku kulya n'okukola ki byonna okunywa. Mukama yeebazibwe nti ku mulundi guno akawuka ka COVID-19 ate kalina engeri yekagenda okutuvugiramu. Mbasaba abooluganda tulwanyise nnyo emize egitandise okulabika nga obwegugungo tebulina gye bugenda kutwala Uganda maaso. Tiyagaasi abantu bangi kati bafudde. Tiyagaasi ayalibadde nga ataasa abantu naye kaakati tuziiseeko abantu abawera naye nga batugamba nti obuzibu bwonna bwava ku tiyagaasi. Enkwata y'abantu egenda mu maaso, tusaba Katonda atusaasire era tusaba ne gavumenti etuyambe. Olulimi kyataawo betuvuma wane waffe emikono babadde bantegeeza era nga nange nakirabyeko, amasasi gavuga ne bawamba abantu, motoka ezitwala abantu eziriiko namba puleeti ziri namba leesi. Amadonyo obululu kumagira kumanyira tokola ekitebo nemumira nebyowereza njakukolako era okumanyira misa kiwula ate nkukoze eki nonya obululu bwozi tebamanyira tubule nkukoze eki ate toddamu okumanyira akitumbuulidde abantu ne babawamba ne babatwala temumanyi wajje babatutte naye ababaddeyo abamu bategeeza nti babakubye emigo egitategeerekeka. Tusaba gavumenti eveeyo etuyambe ku bantu kati abatandise okutwala abantu baffe, abaana baffe mu bifo bye tutamanyi ate ku nsonga ezitategeerekeka. Amanyi bakubye mungane bakoze bati bankubye batusanze kulaale gyowa military abalala nga bali muleeya n'abeerediyo nebankwata nebantwala mu kimotoka nengezaako okwerwanako nebigaana nga abasajja bangi. Batengeza mu kimotoka ne batandika okutukuba naye nga nze bankuba baŋŋamba nti gwe obeera n'ekiwanuka budala, gwe gwovuga kiwanuka budala lwaki? Era nga bankuba baŋŋamba gwe nojjo okukosha jjo nga enkeera laale ku Lwokutaano baŋŋamba gwe twakulaba wajja ne kukuziika n'oleeta obubaka n'oleeta amawuga. Kibuule n'atikka takisi ye n'agiteekamu abasirikale eriko ennamba eza private UAK, ennamba emu esoma 2 eya wakati bagibikka esembayo eri 6 G. Takisi eyo njeru era takisi yemu yeya nnumba ewange ebunta. Mwe mwajjidde abasirikale basabo ne bannyabo ku mitimbagano gyonna mu vidiyo bwe bubadde butambula mubulabye ne bakuba abatuuze ne bakuba kibooko ne bawamba abawagizi baffe ne beekobaana ne osisaidi mwami Fred oyo ow'emukono wano ne baggalira abantu abatalina buyambi bwonna.